omukulu gw'omanyi kyeyanga omukulu yagamba omulalu kyayogera okkiriza bukkiriza gatomanyi ebonyebonye bakubina jjajja NUP byomuwangula n'asigala ewaka neyeebaka fe newaffe munnange bikola mawulire I have no further questions. So our land friend is prayer. No, my Lord, we shall, when in case court slogan on Mr. Kayondo's poster. Yes, people power, our power. Okay, let's look at the symbol. The other ones you do not know. You said the symbol of national platform has two circles. Yes, around the umbrella. Around the umbrella. Black and red and red. Okay, and when you look at Mr. Kayondo's poster, do they have the two said circles? Actually, which colors do they have? It has black, yellow, red. Look, does it have a black color? It has a black color. Does the symbol of NUP have a black color? It has a black color. The nomination form that has any imperfection, is that right? Section 1112C. 12C. There is any imperfection in the nomination paper? You as a returning officer, you are mandatorily required to get any. Yes, if there is an imperfection leading to substantial diversity from the requirement. Yes. So you are mandatorily required to get any nomination paper? I can reject if there is an imperfection. Is it mandatory or not? I don't know if it's mandatory. The returning officer shall refuse to accept. Do you know the meaning of shall? Shall, I think makes it mandatory. Yes. So you are mandatory. Yes, if there's an imperfection leading to a substantial diversity from the requirements. Into this? Yes. Even if you the returning officer, do not reject it, the nomination is not there. According to this section? Yes.
says it is void according to the section. Section 13. Yes. A person shall not be regarded as duly nominated Yes. for a constituency, Yes. and the nomination paper of any person shall be regarded as void if Yes. A person's nomination paper was not signed and countersigned in accordance with subsection 1 or section 11. So even if you do not reject this man, Contains signature of the owner of the national ID. well, your purpose for elections, no? It contains the signature of the voter. See, the national ID does not Don't make you vote. explain. You have told court that the ID was being used as a vote, one of the documents for Yes. voter identification. Yes. My question is simple. Does it contain the signature of the voter? The national ID contains the signature of the holder. Yes, that's what you Yes, it contains the signature. Of the holder. Do not submit That's what they are telling you. You should not submit a similar thing to to the another. other party. So the political parties, according to that section, are allowed to have slogans. According to this section, they can have slogans. Green. I asked him about the symbols. He said the symbols are similar. Not about the color. I asked him whether political party someone can use the same colors. Like Madam Tamale. Before Mr. Gordon Hamid. You said it before Mr. Gordon Hamid. We said it. Agents. Were they illiterate that they couldn't write their names? Everyone was able to write. Basseruganda beeyongedde okubeera mu mbeera ey'okufootokerera kubanga baagadde okubuukira ate obujulizi obwaffe ng'obwabwe babwerabirayo mu kibbo wendaba nga tebalina we badda kubanga twongedde obbakomerera katugenda mu mpumbawumba omulamuzi atulagidde tuwumbewumbe mu lunyanyimbe kye bayita submissions tuteeke mu buwandiike olwo ataganjule azuule ebituli byonna bye tugenda omwolesezaawo alyoka ateeketeeke atuwe ensalawo ye ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa March 2023 ffe bali basabye weeks 2 okuteekateeka empumbawumba yaabwe naffe ne tusaba weeks 3 era nakkiriza n'azituwa bali bwe banaaba balina kye baagala okuddamu nga beerwanako bana nabo abawadde wiiki mu kye tuyita rejoinder oluvannyuma awe ensalawo ye tujje wano lwogoome nendowooza nammwe era musobola okuteebereza kiki ekijja kubanga tewaliiwo kantu ke banjizza kalimu makulu banaakola byewuunyo sirowooza tuli babbawuuta buvanga bwe nabasuubiza
omukulu gw'omanyi kyeyanga omukulu yagamba omulalu kyayogera okukkiriza bukkiriza gatomanyi ebonyebonye bakubina jjajja NUP byomuwangula n'asigala ewaka neyeebaka fe newaffe munnange bikola mawulire ebadde efuna bujulizi okuva mu electoral commission abateekateeka okulonda ndowooza bannaffe babadde bamanyi gye bagenda okusuubira ekyamagero neyo electoral commission neeraga nti buli muntu baamuwa obudde okunoonya akalulu era buli omu obululu n'afuna bwe yasobola okufuna. Babadde baagala electoral commission yegambe nti olw'okuba NUP ye yawangula abalala bonna Mukono noono ow'ekisiraani kye yali alina kuwangulira ku bbo. Kyanjawulo buli constituency ebeera n'ebyayo. Bwe ba NUP yawangira Ennakifuma e Mukono North ne mu municipality gwe nojja n'obeera n'ekisiraani kyo n'otawangula ate tosobola kunenya electoral commission. Abazadde munaaze ku baana omuddo oguleeta emikisa. Gwe Mukono yonna NUP n'ewangula, gwe Mukono South ne bakuwangula n'onenya electoral commission gy'oli electoral commission yenoga ekyogero. Era ndowooza omusango ogubadde wano gubadde gulangira electoral commission nti lwaki noono temwamunogera kyogero kiwangula. Kakati ogwo omusango si gwe electoral commission yonna guzzaayo eri mu bazadde. Era electoral commission bagibuuziza ti lwaki abalala bonna baawangula male n'atawangula. Kati musajja wattu Maaka abadde alina kugamba ogambe nti nze siri mwambuluzi nti omuntu mwambululeko ekisiraani. Kubanga electoral commission kakiiko ka byakulonda si kakiiko kambulula bisiraani. Era eraze buli omu obululu bwe yafuna ng'ali tesobola kukola kyamagero. Okusoya ebibuuzo kiwedde okusoya abajulizi ba enjuyi zombi gwewawabira ne gwewabaawa mukirabye bulungi nga returning officer wa Mukono electoral district atukakasa nti teyakakasa siginicha z'abo abalonzi yakakasa bukakaza botanamba ate nga ku fomu eyo nomination form eriko provision ya signature kakasa nti ono oba yasayininze ye yakikkaanyiza n'atikkaanyiza nti oli watasayining according to identification documents ye oba ndagamuntu ye kakasa nti ye yasayininga kibeera kikyamu n'akakasa nti ye ku birayiro byonna bye yakuba ne results ze yagamba nti ezava mu buluka parliament signature ye yemu n'atukakasa yagikola nga signature yemu okukakasa nti ye yakola ebintu ebyo naye n'atukakasa nti signature ya ntuufu nnyo ekakasa oba identifying omuntu nti yakikola era n'akakasa nti wadde teyagoba fomu ya Kayondo etteeka liragira nti abanga teyasunsulwamu ki bulungi ekyo ekireese ekyatuleeta mu kooti era tusobera buwanguzi. Akakasiza kooti nti kituufu yali mu birayo yali agamba nti obululu bwabuleeta bulungi Entovu Roman Kibazo RC Primary School Polling Station. Naye n'atukakasa nti ebyali bikozesebwa tebyajja mu time. N'akasa nti okulonda kwatandika ku ssaawa 7 ne kukomera ssaawa 7 ku makya ne kukomera ssaawa 7 ogw'ekiro. Gye twali tubulugu twali tuvunaana isi bye yataakola okukola nga ki nga etteeka lya Electoral Commissions Act we balagira. Zinyingi ezaavako mu Mukono South naye nga ziggwereyo mabega tezituuka kujjayo bizibeera mu kalulu. Nga bwe nabagambye jjo nga mwogera nange nabategeezezza oba nga bwe tubadde mu kooti nze mbategeeza mu different media interviews nti okulwana kwaffe si kubeera na bifo wabula kulaba nga tusobola okuteekawo obwenkanya eri bannayuganda bonna n'abo abagenda okujja mu bukulembeze. So njaga kubebaza nti bimubiraze eggwanga bategeezezza nti omusajja ali mu Parliament Kayondo Fred mufere mwalaba poliisi ng'ezeekakasiza nti Mukono yajinga mijinge gya kifere kitegeera. So mubiraze mu bannamawulire mubikutte
ate era njagala okwongera okubakakasa nti ennaku z'omwezi 10 kooti egenda mujja mu paalamenti ejja kunangiramu omubaka paalamenti bweneeba emusaasi tunasobola okuddayo mu kalulu ate ne tuvuganya bulungi ng'ebisaanyizo abituukiza naye simanyi oba poliisi ena emukkiriza okuddamu okuvuganya mu kalulu oba gavumenti ya Uganda ena emukkiriza kubanga waliwo obufeere obwakolebwa kubanga okukola forensic eno gwali musango gwava ku poliisi ne tukola forensic analysis ku mikono gino. Muganda wange yagulirira abalonzi mugagga Wuli Ronald gwe yaleese yakakasizza nti yesi mwana wa mugenzi kuba alina omwana w'omugenzi gwe yadde alina gy'alonze n'aleeta so yakakasizza kuba teyadde na baluwa ya buzaale teyabadde n'amanya ga kitawe gaali tegakwatagana kweganga byonna biraga nti bya kifere naye ffe byonna tubikkiriza twagala okubiraga ensi nti akalulu kalina kuba kamazima na bwenkanya si ka pulezidenti kokka si kabwe mupya akeero si oba akawa musango lugenda beera gwa byafaayo kubanga gwatuukako ne mu Court of Appeal ne gumala ne gukomawo neffe kye tukakasa kiri kimu kooti tugiraze n'olwaleero mu kirabi returning officer yennyini yagamba nti ebikozesebwa mu kulonda yabituusaayo mu budde byatuukayo ku ssaawa emu byonna ate gwe yateekayo yali amukiikiridde eri ku polling station ate yazze n'agamba nti tebyajja mu budde bikula nga mulimu ebitaliimu ne tutandika ku ssaawa 7 ogw'emisana ne tumaliriza ku ssaawa 7 ogwaddi ogw'ekiro kale ebigambo ebyo ebitakwatagana returning officer bamugamba etteeka likulaga nti olina okukebera emikono gy'abalonzi nga buli omu asayinize kubanga ne kolomu ya sigini kyakweri n'otunula ku ndagamuntu n'otunula ne ku sigini kyanolaba nga bifaanagana ye n'agamba ebyo teyabitunulako yakebera bukebezi oba omulonzi muwandiisi oba si muwandiisi kyokka nga mulimu n'ow'e Masaka atalaga ngeri ki gye yava Masaka kujja kubanga ne Masaka balina omudikirayinga nti takyali mulonzi w'e Masaka w'e Mukono ebyo byonna akakiiko k'ebyokulonda tekabireese so tukavunaana ayogere ne ku kala z'ebibiina n'eŋŋombo z'ebibiina n'akakasa ddala kituufu omuntu takkirizibwa kukozesa ŋŋombo ya kibiina kiki kirala ate nga tulabye oli muganda waffe ye yakozesa eŋŋombo yaffe eya National Unity Platform era wala ne mu cross examination bamubuuza lwaki teyakozesa ye NRM n'alonda eya NUP so ne babuuza returning officer ababaka ba paalamenti bonna mu Mukono district bwewalangirira abaliwo bakingolekese Mukono South ba National Unity Platform kitegeeza olw'okubuzibwabuzibwa okwo okwaliwo olw'obufere obwo obwaliwo mu kubuzaabuza abalonzi ndi wa NUP ndi wa People Power tuli mu Mukago tuli mu Bufumbo nga NRM olwayo nga ndi ku tiketi ya NUP ku ntandikwa omusango guno ogugenda mu kooti wano nayogera ebigambo bannange bangi oba oliawo bye batandise okutegeera nga obudde bukedde nabagamba ffe mu NUP tukkiriza mu kye bayita people power timaanyi g'abantu kale nno amaanyi g'abantu mu Mukono South gaalaga muntu wa DP tegaleeta wa NRM galeeta wa DP akati bwebanga ensambya nalabye Dr. Besigye nga yeekutte ku mukono ne Lukwago nga beekutte ne Kyagulanyi ate tosobola kunsuubira nze kujja wano kugamba nti no kampagira omuntu alwanisa owa DP kubanga ekyamazima bano abasaba by election bakolera NRM bino tubibagamba lwa nsonga mulabye by election zonna ezizzeewo tufunyeyo eriwa NRM kateekola fujjo twafuna omukisa tununudde Mukono South tumaze ebbanga ddene nga Mukono South etulemeddeyo ono omwana wa DP mwana wa nkyukakyuka mwana muto nsonga kyetuleeta wano tumukubeko ekifuba kale nze nabagambirawo from day one nekyamukisa mulungi tubaire tufolowinga omusango ekiri wano kibuguumirize tewali nsonga eri awo etegerekeka